omukyala ow'emukono MP Betty Nambooze si birungi n'akamu. Si birungi n'akamu era nga bakulu balabika balumye ogwa wansi n'ogw'engulu bagala kubeera nga temunange bamujja mu buyinza oba bagala kubeera nga te bamusuuza entebe ye oluvannyuma okubeera nga temunange yakamala okulayira ndowooza omwezi gubadde nga gumu oguyise munange ebyo si birungi n'akamu era nga owa NRM gwe yakuba akalulu munange akutte wansi ne waggulu avuddeyo n'aleeta empapula era nga munange empapula zino ategeezezza nti munange bw'obujulizi obulaga nti yasobola okubeera nga ate amegga sako n'okuluma omukyala amanyikiddwa nga Betty Nambooze mu kalulu akakabaawo recently wano mu January ategeezezza nti nteekateeka zonna ziwedde ez'okubeera nga ate bajjayo Betty Nambooze mu parliament yesobola okubeera nga ate agituulamu abe naye nga ate munange alayira sakala kubeera nga ate njogera bingi nnyo okutsambi boyina agenda kubeera nga ate mukuzanyirawo osobola okubeera nga ate ensonga ezo nazo omanye ki ekiriwo akadde kano naye nga bannange si byangu n'akamu buno obudde si byangu n'akamu era nga opposition babe nga ate beenyweza kubanga ekijja kyo kirabika nga si muntu tula butuzikalira bwe bakujjeyo ensonga endala nnyingi nnyo nga bwe ziri mu kubeera nga tezitambula mu ggwanga lya Uganda ngenda kubeera nga tenzikutuusaako yongere kubeera nga te naawe omanya biki ebiri mu kubeera nga tebigenda mu maaso saidi ze shakashafu enamba zisimu ziyita wansi ku lusigaza ajja kulumbereddwa of course mwekwate katusimbule alina biki ebiriwo saawa eno ku nsonga za Betty Nambooze nga bwe nkutegeeza ati mbaawo ono yatugamba mukalonde mukakuume mukabanje yali agamba bali naye nga tamanyi nti nafe atugambiramu kati nange nkamubanja era ndi ne kanso Ronald tubadde twakava era mu bino kuba tutandika mu July baloya bange tuli mu kwetala okulaba nga tutereeza buli kimu musango kutandika naye nga tugenda guwangula kubanga obujulizi tulabungi ate nga nze member of parliament gwe babbako obululu wano mwamanya bulungi era singa si buyaye bwabo bemumanyi singa nze mubaka wa parliament mukono municipality ekigenda mu maaso kye mumbuuzizza tuli mu kooti
bonda mukusonyi ekitibwa kigenda abantu abo olwakweyerusa siberusumyo. Wuliriza story eno ndowooza mu abakyala abaludde wano ku Bulaaya mu abanaatuwa ku magezi. Zino incidences naakaziwulira nga 3. Omuwala yampandiikidde n'aŋŋamba nti mwami Lubega omuzungu yampasa n'azija e Uganda n'ezija n'enfumbirwa era ndi maka ga muzungu mwembeera. Essaawa zino ndi lubuto naye ekisinga okunneeraliikiriza olubuto lwe nnina nkakasa nti omwana gwe ngenda ozaala muddugavu. N'aterawo ennamba ye eya WhatsApp ne mugamba nkubira ku Snapchat ne twogera. Kati story y'omwala ono eri bweti kuba yanzikiriza n'aŋŋamba mbabuuze oba nkole live mu bannayuganda mutuwe ebyokumuddamu kubanga nze ebintu ebimu kati nange byansukkako waliwo wentuka nga sikyalina amagezi gempa bantu nga neetaaga obbabuuza. Omwala ono annyonnyodde story ye n'aŋŋamba bw'ati nti bwe yajja wano eno omusajja yamuwasa omuzungu nga musajja mukulu mukko ali myaka 6 naye ng'omwami ono tasiibawo ewaka. Omwami akola ku lyato kapiteeni. Ekitegeeza omuntu nga akola ku lyato kapiteeni avuga gano ga boat cruise aganene Caribbean cruise abeera afuna ssente nnyingi. N'awasa omuwala ono munnayuganda n'amuleeta mu ggwanga erya Denmark. Kakati bwamutuusa mu Denmark omuwala ono nti ne wabaawo omusajja eyamukwana munnayuganda. Kati engeri eri omusajja omuzungu gy'abadde nga taliiwo akola safaari ono n'abeera nga yeeyagala n'ono omusajja munnayuganda mu kabanga ako. Omusajja ono munnayuganda n'akakasa ono omwana omuwala n'amugamba nti omanyi nze nkwagala kyonna ekinaatuukawo ngenda kubeera naawe kubanga ono omusajja munnayuganda ayina akatabo. Kakati omuwala ng'agenda afuna olubuto oba olubuto lwakula tamanyi oba olubuto olutuusewa simanyi. Olubuto ne lutuuka ku point kati omuwala agenda kuzaala era yagenda ne bamukolako ne bakebera olubuto ne bamugamba nti ogenda zaala mwana mulenzi. Naye omuwala kyeyaliikiridde nti agenda zaala mwana muddugavu naye akyali maka g'omuzungu oli. Kati ate ono omusajja gwe yazaalamu omwana omuwala yagenza okukizuula ng'omusajja mufumbo ayina omukyala mufumbo ayina omukyala munnayuganda bayina n'abaana 3 babeera bonna. Kati omuwala yeebuuza akoze atya kubanga bwazaalira omwana maka g'omuzungu simanyi kikigenda mutuukako kuba baddayi ffenna tuli bantu. Omuzungu oyo naye agenda ku reactinga nga ze bwe nandi reactings. Kwanze mugambye vaawo genda mu crisis home otandika obulamu bwo osale amagezi amalala kubanga yabibulidde omusajja munnayuganda omusajja n'amwekyangirako n'amugamba ffe waffe tetuzaala tetukola ki. Ate okuva omuwala we yafuna olubuto yali yalusirikira nga ye yeesugulidde ku musajja munnayuganda kuba munnayuganda yamugamba nti nze kyonna ekibeerawo ngenda kuyimirira naawe. Ebyo nno bigambo binene nnyo ng'obigambye omwana w'omuntu naddala wano ku Bulaaya. Kati nze ngenda kubabuulira bwe nti mmwe abakyala ffe abasajja tujja kusigala always nga tunoonya oba olina omukazi oba olina ki. Bino byembalaba nga mugamba abasajja omusajja akoze bw'ati omusajja yakoze bw'ati nekya y'omusajja oba abasajja abasinga obungi ajja sigaza alaba oli omukazi alaba ono alaba ono. Kati obuzibu obubeerawo nti ffe abasajja ate bw'ozaala omwana oli era asigala wo kiri eri omukazi omuddeekera eringa n'agamba nti omwana w'ono oba n'agamba taliiko kitaawe wano ku Bulaaya. Ne gwe obuzibu omukazi bw'olina bw'omala ozaala omwana oyo ne bw'omuddeekirayalinga n'ogamba nti wuwo wekka naye nga wajja oli mufumbo baakuwasa buwasa tewajja wano kufuna mpapula zizo kiina position kye gikuteekamu nti osobola okuluzinga pamiti gy'ogiddeko ne bakutikka n'odda Uganda n'omwana wo. Kamakuume yagaliza munnayuganda munno awo mu comment section muwe mukyala munnammwona amagezi akoze atya. Olowooza omuzungu anti-science musomye alaga nti ssebo omuzungu asobola ozaala omwana omuddugavu amugambe nti omwana waamwekalizeemu nti mu lulyo lyammwe eyo waliyo jjajjaawo omuddugavu. Kankubuli ebintu 4 byotagenda kusanga mu nsi yonna nga waliwo abikusomesezza.
nenga bibikyasinza okuba spiritual kumpi mu bulinsi. Oli waddembe obutabigoberera ne toli waddembe birinnyako kubanga mu nsi yonna yensibuko y'ebisiraani ekisookera ddala okuvvoola obuwangwa gy'ova. Osobola okulokoka, osobola osiraamuka, osobola otakkiririza mu byakwa bya nnyimbe, tobikkiririzaamu togendayo, tobivumirira. Bw'oba ekintu tokikola waba tuuse kukola ki kwabya lumbe gwe tobikola, Yesu byakisamize gwe bw'obirabanga bitwale nga bwe biri tolinnyayo. Bw'oba wagenze mu kika tuula wali ebbali okola ebibyo bateekeko omusika waabwe tobivumirira. Kibi nnyo okuvumirira gy'ova. Osobola otutuuka waggulu n'otuuka ekiseera embeera neegaana. Wali owuliddeko omuntu gwe bagamba lubaale ya muluma. Osobola okutuuka embeera neekutuukako nga teyeetaaga ssente, nga yeetaaga kuddayo wammwe kukola mikolo kwetonda ku bye wakola. Naye guess what? Bw'oba tolina ky'okoze munnange toba na buzibu bwonna era bisigala bye tebikuliiko. Obuzibu bigaane. Olokose ate olina by'oyagala okwokya, toyokya bintu by'abali. Lokoka byesambe byesonyiwe sitaani mwegane n'ebikolwa byo byegaane kusinziira mu ngeri gy'olabamu. Kaakati singa otuuka waggulu n'olemererwa obulamu ne butabuka, ogenda binoonya biwayo ky'obizzeewo oba tewabikwatako, weetonda bwetonze nodda. Sikutiisa naye nkugamba mazima, y'emu ku nsibuko y'ebisiraani mu nsi muno. Ne bw'olirinnya ennyonyi ojja kutuuka ebulayo ebintu bitabuka era gwali talidaade n'ekikumi. Gwe tolijja kuva mu misango, gwe tojja kuva mu makomera. Wegendereze gy'ova. Ne bw'oba tobikkiririzamu nga gw'olina ekkubo ly'okutte ddala. Kwata kkubo lyo, tovumirira kintu kyonna, biri tobisinza naye tobivumirira. Namba 2, kino mu nsi yonna mu buwangwa bw'abayindizo omanyi nsomako ku kaliki ez'enjawulo. Okutta ekintu ekitalina kikikuliiridde ate nga togenda kirya. Okutta ekisolo ensiri ekuluma oli waddembe ogikuba oli kubanga ekutta. Naye omusota mu Buganda bamanye ennono. Omusota bwe gulabika agamba guyina gwe gulabikiddemu era tebamala gakuba musota. Gundi gwe tozanya ne kye bayita mother nature. Osanga omusota n'ogukuba bukubi tomanyi gye gwavudde. Ne weetera akabasa. Ekintu ky'otagenda kulya nga tekirina kikikuliiridde kireke kigende. Naliko eddaawo era nkiwuliddeko emirundi mingi nga bakyogerako. Nti ttimba tebagittira bwerere nga terina kyeridde, ate si bagiwa embuzi n'egiya ne musobola ogitta. Abazungu botta omusota musango era bakusiba. Botta omusota ne bakumanya nti wassa omusota. Botta ekintu kyonna kebere embaata ya mu nsiko n'ogikuba n'ogitta n'otagirya nga togisse na intention. Kuba bw'oba oyagala kulya ebisolo ebyo bakuwa olukusa ne bakuwa ne license kukkiriza obiyiga. Oli waddembe okiyiga n'oggyayo license yo n'ogenda n'oyigga oba musota oba kino okiyigga n'okitta n'okitwala ewaka n'okirya, tebakuyinaako buzibu. Omusota nga tolina kyogenda kugukozesa. E Bulaaya musango munene nnyera gusibya. Kizibu nnyo nakubirako wano omusajja ng'akantu ekibe kagundi kalakuuni. Lakuuni oba kyeki mu Luganda. Ndooza gulinga omuyaayo oba musege nga gulemedde mu kasasiro. Omukazi najja n'emmotoka ambulance nejja ne bagujjamu ne baguyoyoota gonna. E Bulaaya tebatta kisolo. Okimanyi nti n'omusota wano okubira paramedics bajja ne bajjanja b'omusota ne baguzza mu nsiko. Bw'oba tolina kintu kyogenda kulya tokitta kireke kigende. Kasa kibeera nga tekiri mu nnyumba nti kikugiye. Gulawo olujjo kifubutule kiveemu kikuviire mu nnyumba. Kyabulabe nnyo okutta ekintu ky'otagenda kulya. Musota gw'osanze mu nnyumba ebiseera ebisinga tegujja gwokka. Genda obuuze ku nnono. Omanyi kibi nnyo obutagoberera gy'ova n'ebiri by'okkiririzaamu tomanyi gye byava. Nkubuulira mazima ojja gutta obulamu bukyuke. Osabe essaala nga tewali kikyuka. Jjukira omuntu omutuufu yalikoza atya. Ebintu bino by'eggamba tobisinza. Naye tobirinnyirira kubanga bireeta ekisiraani sina kindi osobola kinoonya okijjewo nga tokyasobola kukizza. Namba 3, okusiibya ekisolo enjala ng'ate gw'okirinako obuvunaanyizibwa. Tubeera wano n'ogula enkoko ya Idi. Enkoko newe oba ogenda gisala nkya giwe ku mmere olwaleero.
kyabulabe nnyo genda osome ku buwangwa utegere kye butegeeza embuzi ne obogenda girya ku yidi egenda kubeerawo ennaku 2 ogiguze yidi ya 26 ogiguza 23 ezo ennaku oyino giwe emmere oyino giwe ebikuta n'erya wadde ogenda gisala enkoko gy'onaali olw'eggulu ku makya oyino giwe emmere tokkirizibwa kulumya kisolo njala ebulaya bakusiba naye wano mu nsi y'emyoyo era kigenda kusiba weewale nnyo kusibya ebisolo enjala ebyo ebintu Katonda yabitonda olw'ensonga ojja kuddaawo nze nkugamba genda okole risaaki ku bintu bino bye nkugamba saagala ove wano ogambe nakutiisiza oba nkugamba bugambi ono si content nkugamba mazima ekirala ate nga kino kyekisinga okubeera ekikulu ennyo okulengeza bakadde bokwadde gwa baliisa mama one taata bayinza okuba tebasobola kuba bulungi nokola nofunamu kasente wadde gwa baliisa go basasulira basula ennyumba basula mu yiyo go bagulidde emmotoka go bajjanjaba go bagulira emmere toyina right kuboggolera mukaddewo wadde go ogula emmere gyalya oli wadde mba obutagigula si kuba si buvunaanyizibwabwo era si buvunaanyizibwa bwa muntu yenna kugamba nti mukadde ogoyina okumulabirira kikkakatako bukakasi si buvunaanyizibwabwo era mu bazungu bo abaana taata oyina okuba nga watereka sente zo bw'oba osazeewo bayambanga gwe nga weetumye tobavoola toyimirira eri kuwa mama wo gw'omuliisa gw'omugulidde emmotoka gw'omuzimbidde akayumba mbw'oboggole okuboggolera mukadde wo kibi kyova olaba abantu abasinga mufuna sente n'ozifuna ne wayitayo ebbanga ttini ne ziggwawo ne zikoma ku ggwe sente ne zikoma ku ggwe n'ofa ebintu byo byonna byonna ne bifa eriyo abantu ng'alina ekipalinga ne bw'ali kuwa sente tolina ky'olizikolamu sente zaabwe enkolimbira era zikoma ku bbo n'ogaggawayo n'ofuna sente ne wayita ebbanga nga tolina nsobi n'emu gye wakola tewali mu bwenzi tewakwana bakazi bangi tewazannyanga zala buli kimu kyonna kye bagamba ekigira ng'onaakuuma ebintu eby'ennono naddala bye tufuna ebiri spiritual nti sente kubanga obugagga nabwo buli spiritual si buli muntu akola nti afuna sente olowooza buli makanika alina galagi kusaasidde nze njagala kugamba nga ali mu mulimu gw'omu mutwe ffe tulina olunaku lwetuzuukuka emmotoka ne bagikuleetera nga togirabangako n'otunula butunuzi muyingini bw'oti omutima ne gukubagula kwatako wano n'otuukira ku bulwadde mu ddakiika aga ng'obulwadde obumaze n'okola ebintu nga naye tobiinaako mukisa nga si gwabimanyi nti wasoma nnyo naye nga bijja buzzi okimanyi nti okkanika guba mukono okkanika emmotoka neewona guba mukono eri abantu abakola ebituufu naye nga tebalina mukisa gw'abakasitoma ngera omuntu aleeta emmotoka tisi nebuuka y'ekirala okimanyi nti okulima guba mukono. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.